Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nziramu abakyala ng'omukyala ng'olina enviiri zikusumbuwa, ng'enviiri zikutukakutuka, njagadde nkubulire ku ddagala lino ate nga lyangu nnyo lya bulijjo, obeera nalyo mu nnyumba. Njagadde ofune obutungulu. Obutungulu bugenda kukuyambira ddala bulungi nnyo. Omukyala alina enviiri nga zikusumbuwa, ng'enviiri zikutukakutuka, njagala obere nga ozigema n'obutungulu bulungi nnyo. Kati njagala ofune obutungulu. Ofuna obutungulu, kyenkusaba funa obutungulu obusekule bulungi nnyo. Osobola obusekula obusekuzi oba osobola obukubira mu blender. Ekinaaba kikwanguyidde ky'oba okola. Njagala togere kusekula. Kuba kyekyo buli muntu aba asobola okukikola. Funa obutungulu obuwaate bulungi nnyo obutereeze. Omala obusekule, funa obusekulira bulungi nnyo, oteekemuko ku tuzzi otutonotono. Omala okusekula obutungulu obwo bulungi nnyo ne bugonda, teekamu otuzzi ofune obuwummuza. Nkusaba ofumba amazzi gajje bulungi nnyo. Amazzi ago we gajja oba ne gabuguma, teekamu ttawulo, funa ttawulo, ejja kuba ttawulo ejja okukola obulungi. Funa ttawulo oginnyike mu mazzi ago. Omala oginnyika mu mazzi, gisibe ku mutwe, ku nviiri zo bulungi nnyo nga ebuguma oba ng'eyokyamuko. Gisibe ku nviiri zo, omala ogisibako, girekeeko emaleko nga essaawa nnamba ng'eryoko ku mutwe oba ng'eri ku nviiri zo. Omala okugiggyako, mbeera nkusaba ogiggyeko. Bw'ogiggyako nkusaba oddire obutungulu obwo osekudde, ogende nga obusiiga mu nviiri munda. Oba olina enviiri zo nga nkulu, genda ng'osiigamu amazzi g'obutungulu ago, ng'ogasiiga mu nviiri omwo munda, mu nviiri omutwe gwonna olabe nti ogusiizeemu amazzi g'obutungulu obwo. Amazzi ago ag'obutungulu malungi nnyo, gagenda kuyamba okukuuma enviiri zo zibeere nga tezijja kuba tezikutuka, oba okuzikuuma nga zirabika bulungi. Kwegamba amazzi g'obutungulu ago gayamba nnyo ku nviiri ezo obutafuna buwuka obujja okuleetera okutukakutuka enviiri. Kati womala okusiigamu amazzi g'obutungulu ago, galekeemuko eddakiika nga 2 ng'omaze okugasiiga mu mutwe. Galekeemu gabeeremuko eddakiika nga 2. Funa sapuni gwe bayita owa shampo. Funa shampo bulungi nnyo. Shampo oyo mulungi nnyo. Kwegamba amalamu akasu k'obutungulu mu nviiri bulungi nnyo. Kikole bw'otyo, kigenda kuyamba okukuuma enviiri zo nga tezikutuka, tezigenda kuddamu kutuka, olw'ensonga nti ogenda kuba osse obuwuka obwo obuli enviiri ne zituuka n'okutuka ku mutwe. Kikole bw'otyo, obutungulu obwo bulungi nnyo okukuuma enviiri zammwe mu abakyala nga tezikutuka, n'oyo ziba zibadde zikutuka tezigenda kuddamu kutuka, kuba obutungulu bulungi nnyo nnyo. Bukola kyamaanyi nnyo okulongoosa enviiri ezo ne ziba nga tezigenda kuddamu kutuka. Obutungulu bulungi nnyo, kawube buno Buganda, kawube Buzungu, bujja kuyamba bulongoosa bulungi nnyo enviiri, tezigenda kuddamu kutuka. Bwekityo bwe kiri, onabo bikoze bulungi nnyo, bigenda kuyamba okukuuma enviiri zo nga tezikutuka. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Baagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.